Okuva munnamateeka era omusumba Wameli Anthony lwe yava mu bulamu bw'ensi eno okusinziira mu ggwanga erya Amerika, abantu bangi bazze bamwogerako birungi byereere wamu n'abakkiriza mu kanisa gye yali asumba eya Ebenezer Faith Ministries e Kanyanya. Olwaleero tutuuseeko mu maka ga maama w'omugenzi agasangibwa e Gayaza mu disitulikiti y'e Christo, Petronin n'abalala tubasanze mu kusaba. Ono atubulide nga bwe yazaala abaana bana, ababiri ne bafa, wabula nga ne bba Lukoye Francis yakkirira ddezira kumwa. Ono annyonnyodde ebikwata ku mutabani we kati omugenzi n'engeri gye yasomamu eyali ey'obugubi wadde nga yalaga okuba omwana ow'enjawulo. Kubaddemu kwa kubonaabona n'okusoma kubaddemu kwa kubonaabona, naye mukuliza nga twasooka nga tuli ne taata we wamu, naye ekiseera ne kituuka n'afuna accident n'abeera nga abeera waka nga takola, naye nze n'ensigalayo ng'ate nina abaana abalala n'entwala omugenzi mu maaso. Amwogeddeko ng'omwana ow'enjawulo nga teyeekuluntaza bwe gutuuka mu kukola emirimu. Aliwo ng'akyali mu primary organizinga science fair and he was the best, nga waliyo amasomero mangi nnyo mu sciences n'abeera nga yaliidinze. Ekyo nakyo ne neebaliza Mukama kubanga yali amuwadde amagezi okumanya ng'omugenzi aliko amafuta akali ekirabo ebyali by'enjawulo. Lwali lulimu nga tuli waka nga twali n'enkoko yaffe kati bulijjo ekomawo, naye akaseera ako yali teriiwo, naye omugenzi bwe yakomawo nagamba ate enkoko erazeewa, ffena nga tetubifaako, twagenda okulaba nga enkoko teriiyo. Neemanya nti omwana ono alika ebirabo eby'enjawulo. Kati avudde awo bwe amaze okusoma n'agenda e Makerere n'akola amateeka, amaze amateeka n'agenda ne ku LDC n'amala, n'atandika okufuna emirimu kyatandise okukola nga alina chambers ezize nga zimuyamba, nga ssente ze olumu zafunye tasobola kwerabira mulekwa, nga ssente ze zafunye nange tasobola kuneerabira, anyamba nnyo, ajjukira nti maama wange yeyanguza. Ebyo ebirabo byabadde nabyo tabikoze n'abimaliriza, naye twebaza Mukama kubanga ekyo kyakozeeko ndowooza abantu abasinga obungi nabo bagenda okukiraba ndi abadde omuweereza omulungi. Yali mwana ayagala ennyo ebyemizannyo era ng'alina n'ebirabo bye yafuna mu kutolontoka ebyalo. Nga bwe yali etolo St. Peters, yali chairman of the college mu mupiira n'okudduka emisinde yali yatufunirako ssente. Waliyo omwana we asooka bamuyita Ebenezer, yali ali ku ssomero, kati essomero eryo lyasomeramu ne baorganizinga emisinde ekyabazadde, kati bwe yadduka ye yasinga ne bamwasingi $1.5 nga yasinze abazadde bona okudduka. Byemizanyo abadde n'ebintu ebirala bwe bityo, naye ebyo byensinze okwogerako kubanga nabirabako era nange n'essente n'enziryako. Sikirina bulungi naye nga at least emmere mu maka ebeeramu. Okuliisa omwana bulungi nakyo kirungi nnyo, kikugasa kubanga abeera healthy. Ate okubeera healthy tekyetaagisa nyama, tekyetaagisa ki. Ng'omuzadde osobola okufubako n'oliisa abaana bo n'emmere eyaffe n'eya bulijjo, oba nogera dodo n'obakirira ki n'obateeramu, nebeera very simple kubanga bw'ona okomplicatinga ebintu abaana bagenda okwagala okulya ebintu ebya waggulu ng'ate tokyabasobodde. Abadde mwana amwagala ennyo nga tayisa lunaku nga tamuwuliza era nga mwana abadde ayagala ennyo okuyamba abantu. Abadde empaki enkulu mu bulamu bwange kubanga tasobola kumala lunaku nga tankubiddeko ku ssimu. Wankubira esimu ebigambo ali kwegamba abadde character y'okusaaka nga nkubira ndi maama mpa ku ssente. Kati bwe mbulira nti ambuuza ndi maama mpako ku ssente, manya bumanyi nti agenda kumpa ssente. N'agamba maama mpa ku ssente, ne ngamba nze nga sirina ssente. Ate n'agamba nti gwe bw'oba tolina nze kankuwe. Ekyo kibadde ffani eri obulamu bwange
kisanyusa kubanga omwana bwakola bwati abeera akuzaamu amaanyi bulungi wadde ndi mu kukaaba naye ankoledde bulungi nandaga nti omwana wange abadde wakisa eri abantu abasinga obungi era ebirabo bye mbadde mbirabirako waka lwali lumu nangamba ndi maama nze bwe naaba amaze okusoma engeri gyembonyeebonye ennyo nange nteekwa okuyamba abaana abavubuka bannange ababonaabona. Ayogedde ku lunaku lwe yasemba okwogerako naye wabula nga yali anafuye n'amutegeeza ng'ensimbi ze zonna bwe yali ayagala ziteekebwe mu buweereza bw'ekkanisa. Kyeyandekedde nange kyesisobola kuleka nga Mukama bw'anaabanga ng'akyankuumya. Yagamba nti ninayo ssente zange awo mu banka ndi naye nze ssente zange zino nteekwa okuziteeka mu buweereza nga ndabira ddala nti yali ayagala obuweereza. Ekyo kye nalabyeko waliyo ebirala byeyayogedde naye ng'ekyo kikulu nnyo kubanga yakyogera n'agamba nti nze ssente zange zino ngenda kuziteeka mu buweereza. Adde nabyo tabikoze n'abimaliriza naye twebaza Mukama kubanga ekyo kyakozeeko ndowooza abantu abasinga obungi nabo bagenda okukiraba ndi abadde omuweereza omulungi. Bernard Fungo muganda w'omugenzi wa Mary ssentebe w'olukiiko oluli mu kuteekateeka amaziika g'omugenzi agambye nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno baakuba n'okusabira omugenzi mu Boston n'okusolooza ensimbi ezibulayo okusobola okuzza omubiri gw'omugenzi. Okusasula tiketi y'ennyonyi eneemuleeta kati kwolwo tusuubira nti kwolwo nga 26 ssente ezibanga ziweddeyo bagenda muteeka ku nnyonyi bamuleete. Tusuubira nti kiyinza okutwala ennaku endala nga 3 oba 4 ekitegeeza nti nga eira wakati w'ennya n'omukaaga tusuubira omubiri gutuuka Entebbe. Okusinziira ku eyo puroguramu awo tujja okutandikira okugutambuza okuguzza ku butaka ewa enamisindwa. Akakwate konna era mukwano gw'omugenzi ono okubanga tufundraisinga enteekateeka y'okumusiibula muganda waffe kubanga tulina ng'akakiiko tulina budget ya million 10 n'ekintu okubanga tusolicitinga funds ezo nga tumusiibula mu kitiibwa kubanga ade musajja agasizza eggwanga agasizza ekkanisa. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.